tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha nava namatoba nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga bannange twebaza abantu abatulaba abali e Uganda abali abroad banenga mwena mulaba Life Experience Uganda. Thank you very much banenga musharinga programs zaffe musharingireko abalala bonna babeere nga bakola ki bali part of us. Ate nga Life Experience beera zekka mbeera n'abantu betukyaza mikwano gyange benkola nabo betuludde okulaba so abamuyite nti omanyi ekitiibwa mu bumbejja nafuka legend legend kati Life Experience mu abamu abagitandika ng'osuulawo otyo omulimu aso mbadde manyi nti notolina mu Uganda nga kisibeeramu mwali mu Uganda eggwanga lyaffe bannange abantu tebalina kukyawa ggwanga eggwanga lyaffe lirina ebizibu bingi libuildinga naye we shall always come back to our country. Yes. Naye nga musiibye mutya mwena abatulaba ku Life Experience amanya gange Namubejja Diana Kanakulya ama actress sikyazannya mumbuzeeko kwegamba sheta mwagireka mutu ningamba banedana mu maaso awo mulina kye muteeka essaawa yonna okay tofaayo kulinze edya owaye tusainsa okulaba ate nate otubulako nnyo awummuzaamu obulamu to reset kibayita reset kwegamba wadde ku ground board no resetting obulamu kwegamba olisettinga nga resetting esimu you have to cut off some people you have to nodde engulu buli obulamu bwe bufuuka you have to cut some people what do you mean what do I mean no when you're trying to reset your life omanyi katukuze naava tukuze va mu biri ebyekitooza avugidde waage ondi kyangu wano ondi we have a future ate tusadde n'abaana right now so kati onawo osittinga back nokkakana bw'oba mufumbo nokkalira oba okula n'ate tekigaana nti waba naava agambye munange newandize ku Life Experience kuba twagitandika ffenna nobeera ng'oli part of the interview why not ensonga lwaki ndi wano sayinza okulaba munnange ale netusuulirira nnyo bwotyo no sigenda kuddamu basuulirira twagala tubeere wano tukikube abantu kwegamba munaye omanyi tukola interview zino naye waliyo abantu batufollowinga nakala banne omuwala oli kuwaleetako oli banne ebigambo bino byeyayogera byali birungi naye tukola naye lwakuba abeera bize emirimu manyi gituuba ate egyekampala wano bannange naddala ffe abali mu hospitality industry kitegeeza ki ekyo mu Luganda okwaniriza abantu okubeera n'abantu in their time of leisure hasa efuuka ya ddala ebya siriyasi tuba mu biri ebyekito ye mukwano banaye wiiki ewedde ye wiiki ewedde kati ekya Braniwed kituteko n'akabanga ye tutandikire ku kya Braniwed tutandikire ku kya kojjange mwannyoko gyatuswaziza ne munange teyatuswazizza abantu nga beekaza balangira batyo beekaza nedda nze ndowooza mu bulamu bw'ensi eno buli omu kyalabye alina engeri gy'akitwalamu gwe wakirabye otya nze mu ndaba eyange nedda mu ndaba eyange naava tuyinza okuba twaliko ffenna like ab'omukwano nga twogerezeganya nga bwe ngambye nti ensi ekyusa abantu ate oyinza okumiitinga omuntu nga alina ebimusumbu oba ebimuliko nga we yabadde tuli mu campaigns ali so busy ate n'ekirala oyinza okusanga nga muganda wange alina side gye yeekubira ate ono gyatakola ki kanya nayo kati nze kye nalabye ku bwange nalabye nga amuwa omukono zala akigamba n'agaana ayinza okuba teyamulabye bulungi yabadde excited naga anange gwe omusajja simanyi kimuliko by the way ankyogereko saamwogerako nnyo kuba muganda wange bange naye omulangira Ssuuna like other people say ali unlucky munjogere nnyangu tayinamu kyogere totyagano mawulire mama kojjanga nvuma bagenda kuma obusungu bungi bwalina n'obusungu nabalabe mu kamera obusungu bwalina bungi but he's a little unlucky
I believe akiririza nnyo mu buwangwa n'ennono naye simanyi lwaki obuwangwa no like bulinga obutamuyambye gwe omusajja alina talent ayimba he's a writer he's alina ne studio n'ebivuga n'ekyo temukibeerako nnyo ate bannayuganda okitegeera temukibeerako buli omu like omuntu alina eddembe ly'okuba nti abuuza omuntu obadde okimanyi naava osobola okunsanga wano nga mpulira siri mu mudu zikuddamu naye nga nkulabye no people are busy we have a lot of people agamba tulina inda pain inda wundu so bwe masikuwadde mukono tonyiiga temukitwala nnyo serious banaye omusajja mumuleke temukisima nnyo mukireke ekyo kigende ate bwe baliddamu ne basinkana ne beekwatamu ngalo muliyogera ki bannayuganda what will people say mukyalirya nnyo oyo mutadde simuzaako omukono ama OS kuba ndongo ebyo biveeko eyo background munange weeks nga 2 emabegaawo twalina story ya mwana mulenzi musajja mukulu kiru jajja Buula munange ate ng'emabegakaawo waliwo story eza training ez'abawala ozijjukira ate kyekimu kino mwana muwala ate tafudde mu bintu ebitakwatagana kati wuuyo bamututte mu kkomera bamututte iziti mu kkomera mu kooti waati naye mwali mu kkomera kuba mukyala bamusiba so Diana kino ekintu kituwa kife ng'abaana ab'obuwala ekisookera ddala anze nzikiriza kati nkuze ne nange naliko omuwala tuyina mu Uganda kye bayita we are desperate kanejjemu nze ndi mukazi mukulu we are so desperate abaana ab'obuwala olaba omuvubuka ayinamu obusente azaapakinze awantu obuuzizza akola mulimu ki eweeteze akutwale so desperation yeereeta ekyo yeereetedde abaana ab'obuwala ogwa mu shit naye ate on the side of the story ekitono kyenagiwuliddeko byambu manyi samasamo asibya kalebule byambu nti omuwala yali ajjanjabibwa mu maka agaani agabuula yali mulwadde Buula edda gwali mwaka ki nali nkyakolera TVM B24 Buula yali yakajja 2018 19 ewe yayokera ennyo Buula baamuli okumpi baatugamba nga yali wannono n'obuwangwa abaamuli ng'okumpi okuva dda jjajja Buula okuva dda yali wannono nsimusa anti bangamba basangoma beba kale kitwale bwotyo naye ate n'ekirala nze emyaka gye ntuuseemu si mingi nnyo naye saagala nnyo kusalira muntu musango that girl by now mufu naye ye amazima agamanyi naki ekyabeerawo ekitegeera naye nga ne kali aka desperation ngenda kazayo kuba taata w'omuwala agamba baali beeyagala ne Buula mu maka g'omukyala n'ava senga gwe mukyala ali mu maka ago nga baleeseewo omuwala siganye ayinza okuba si muganda baawo baki naye just oba bamuleese kumujjanjaba ate n'owulira kuba abantu abeeyagala tebabula ze muli mu mutima n'ekya petroli nkiwakanya I'm sorry to say nkiwakanya kozi toyinza kuŋŋamba nti omuntu yayidde petroli omuliro n'ekkomaano nga feesi namu yali yebisse n'essuuka eno walamu enviri namu naye kutabikira wano wansi bwokye so tuleme nnyo kujajinga Buula ate tuleme nnyo kubanga ensonga eno nayo tugiremerako nnyo naye ate nga bannayuganda beetaaga obwenkanya because that was a young girl abadde alabirira famire ye abadde alina ebiruubirwa bingi bazadde be bamwinamu ki so they deserve justice kwogera amazima Buula n'avaayo n'akakasa eggwanga nti omuliro gwali muliro oba omukyala n'akakasa eggwanga ng'abantu bwe babyogera
nti yamwokya amazzi. Nange ekyo nakiwulirako mbu yamwokya amazzi. Naye nga nzirayo ku baana abawala ensangi zino abalowooza nti tebagenda kukola wabula ogenda linda otula awantu omusajja omugagga ajje alina amamotoka alina ebiki tomanyi gye yajja ssente ze. Nze jjajjange nakula ŋŋamba totulanga mu mmotoka y'omusajja mu maaso ne bw'aba akuwadde lift. Otuula mabega. Omanyi lwaki yakiŋŋamba? Kuba simaanyigo. Waliwo agwana ekifo ekyo eky'omu maaso. Maama nina mukwano gwange lwasama buli lwanvuga ntuuza mabega. Namugamba lwaki ontuuzanga mabega? Wano w'otuula waliwo mwennyiniwo. Wabaawo nannyiniwo. So mu buli ky'obeera n'ava like n'obeera mu mbeera ng'olaba nfunye gayi bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Just no kyonna kyalimu. Waliyo entuuyo z'omukyala oba omuntu omulala yenna. So mugendako mpola. Aba talina kuvuga speed. Bassa abaana nti sometime back there are some people in Mukono there. Bagamba omwana baamugye wano ku kifo ekisanyukirwamu ogenda okusanga nga bayisewo ennaku 2 nga baamutta. It's all about desperation n'ensangi zino abawala obutayagala kukola. Abaagala ebyokulinda like tubisange ku mmeeza. Abalala abatuleetedde obuzibu be bawala abali ku social media. Tuvuga speed. Batuvuga speed. Tulaga nti bo baatuuka. Ate nga tebaatuukaako obadde okamanyi. Omwate kimugaana kugenda oba boyfriend wamuwadde mu GLE oba mututte mu apartment ez'ebbeeyi. At the end of the day ng'asobola n'okusiba enjala. Gwe weegomba gwe ali yandaba. Okitegeera. Nze naavaawo ndi sikyegomba muntu. Sikyegomba muntu. Kuba omuntu omuyingira deep. Tomanya biki byayitamu. N'omanya life ye. Ogamba ono mbadde mwegombera bwerere. So bawala bannange abali eyo babakyala bannange abali eyo buli kintu kyonna olina okukikolerera. Olina okukola, tolina lindira kakeeka. Mukama, no, there are people who are born lucky. Yeah. Abalina omukisa gwabwe. Omukisa gwabwe. Nga yazaalibwa nga Mukama yakiwandika nti ajja kubeera ku makyafu n'omusajja omugagga mugulire emmotoka mugulire buli kimu atulenga n'okukola takola. That's their luck. Ne gwe munnange ali eyo yava nange mukyala. Tuula tukole. Oba ofuna 15,000 olunaku zeezo tetenkanye ezo. N'ebitundu byekyo bitukale bikoowa. Ate n'obulwadde bungi. So desperation. Nsooka gye ndabyemu. Newe ku nsonga eyo njagadde nnyo. Abaana ab'obuwala kigende gye muli bane desperate etusudde awazibu which is okay. Tetwagala nnyo okulaga abantu nti tuli mu mbeera mbi osula eri muto n'ennyiramu gy'ogenda okwekubiza ekifaananyi osobola ogenda ewa boyfriend ne weekubizaayo ku apartments y'ebifaananyi naye bannange ensonga ezimu ate tubeereko serious. Teweevuga speed okuba olabye n'ava aguze markets. Toyina gw'okakasa. Abo abantu betulaba ku social media abaagala otukakasa nti bo baakikuba bali bulungi. My dear, yingirako mu bulamu bwabwe. Ogenda vayo ogambe omutwalo gwendya nenneebaka gummala. Eriyo omugagga ssaawa zino Diana ng'ayina ssente n'obwana bwazo naye nga teyeebaka. Ng'alina ssente ebisawo n'ebisawo ng'azeebaka namu n'aziiwa naawe otulabe kwa biliyoni naye ng'alina ekirwadde. Okitegeera. Naye gwe oli mulamu olina emikono n'amagulu. Omwana toyagala kukola 17 yazze nakipostinzeko by the kusetasi zange. Okwata ta 17 ngo okyatambulira ku kwano nakoma ku 13 sigenda sukkawo. Which is okay. Mumbeje oba olina sente. You can buy it on yourself kuba gy'oyagala oyina. Tokola toyina mulimu. Teri muwala kali toyina mulimu nti ogenda ogule 17. Boyfriend yasobola ogigulya. Naye ng'olinawo Samusanga age kingasa ki ate okugamba nti nsigaze oba ng'ambe mbu kantunde Samusanga nsigaze 17 bandabe nina 17. My dear, genda ogitunda ofune omulimu. At least ka business. You know? Go wakoze post egamba mbu
Olinyotya bota ne 17 nedda bwemba obudde bunkutenga ngenda ku mulimu which is okay naye mugiwe ku kitiibwa 17 teetaga nalinnya boda omuyayi bwagikusikako nga miliyoni z'omukaaga oba omusanvu nga gugenda gutyo okitegeera abaana ab'obuwala tulina embeera ze twevuzeemu Diana nze ntulina abaana ab'obuwala jjukira emikwano gye twalina naye ogenda mu life y'abantu n'ogamba bannanga ate gwe mbadde neegomba nedda ntayi nina emirembe wendi naye oba ate ffe by that time oba twali contented mukama awumuze twali contented like nga myaka gye gitukola ki gye gyatusumbuwamu nga tubeera ano kakubiddewa naye kati tulwawo n'okweraba lumwerabe ne muwulire you know olwo mukula mu growing up tetukyali eno n'eri kuleebuka tulina ebyokola abamu bazadde balina famire balina abaana bye twalimu edda si bye tulimu so abaana b'obuwala speedi mukendeze speedi nze baneenaava nze nkugamba ebigambo bino mami nkwata omutwalo gwange ogwo anti nze tommanyiira nga ninamu omutwalo nze ne bwemba nina 7 sifugika mbogola n'okubogola nze ku mutwalo okitegeera kati feeling love eyo nti nfunyeyo omutwalo lero nfunye 5 zange bamaze kukuluusa ebitundu by'ekyamanga bikuuma bikaddiwa muno mbu mbiwulira mbu bikaddiwa era ogenda okulaba nga bisebengerera kituufu muno mbu kati saasiroyo abikuluusanya buli ssaawa si byange soga onyumize kyabadde mu high people awa tandika twabadde mu high people naye mukwano abantu abamu tebawula Serena Nakatanga wangi otegeeza ki Mr. Innocent tweyanze nnyo tiketi tweyanze gene mwakozi bubi okuwa abantu ab'omukatale wikizo okobbawo omuyayo okuyimirira twagala akudi nze uno bamugyewania muwadde tiketi okimanyi artist of the year yali Baraka akigwana how negwe omanyi okuba oluyimba internationally nga nawe oluwulira nti Baraka jjajja wange ow'omukyalo tamumanyi yes tamumanyi ne mamange tamumanyi ow'ennansana tamumanyi naye Joshua's music is nice and girabe nga etutunze even outside of the world okitegeera that boy his voice is magical he's very creative by the way abantu nga bonna aboogera ba internet bavuma mulimu abantu nga music waabwe abantu nga 3 bana ng'oggyeko munaffe ali blessed ye nti ne bwagamba nti naava oli mulungi nga ke kayimba aba kalina okunywa Grammy ali blessed omukulu saa mwogera bayinza okunkima ye wa Grammy nga n'oluyimba mwali temulumanyi embwa ali blessed he's just blessed he's blessed kikyogezaako tegeeza wandika sentence eyo he's blessed akategedde amma wandiika nti ali blessed fumita emboozi ebirala byabaddeyo tonsima nnyo Ava Peace naye yafuna award zalinga 2 okay ne Cindy yafunayo Shibaholics Mind bafuna so bwe ngenda mu award zino manyi saagala bagambe nti mbakuba bwe tuddako emabega okuze like nali muto Pama Awards zaaliwo Pama Awards awards zaaliwo ezaali serious ennyo tetujagamba nti high people teri serious but egezezaako okwatirira industry ya Uganda nebeera nga omuyimbi bw'ayimba bajjamu wa award naye nze nganze naava sijja gamba nti sikkaanya nabo simanyi nteekateeka yaabwe simanyi lwaki oba edda baatula kuba kyemmanyi edda Pama Awards bayitanga bapresenta ba radio aba TV nabo ne batunulamu ne bayitako ne ku bantu luyimba luno lugwana luyimba kyo lusinze kuba nali mmanyi edda hits zezaalinga zisinze tugeze oba artist of the year
song of the year kati Avapeace yali mu song of the year ezo. She has really worked hard. Avapeace. Cindy akigwana yali is it best song era yali mu best song of the year. So Cindy olaba nti akigwana naye edda nalabanga nti we baleeta awards ezo tebagenda leeta luyimba lwa myezi ebiri. Bagenda leetako oluyimba nga at least liseeko akabanga netugamba nti oluyimba no lukikubye omwaka. Mubumpimpi, you are not satisfied with the people they voted. Yes, kyenina okwogera kuba bakuba nti abutya okwogera tebanyima tiketi olunaku naye nga ate totya nnyo eno nsi yo kubanga Mr. Innocent ekintu simanyi oba mukikola nga bwe kyali oba simanyi I don't know kyantabulamuko omutwe ngamba no ku side ya Mr. Innocent nja kumwebaza that girl has worked so hard ate nze kyenjagala omulabula yeewala abantu ba industry abeere focused abegenderezi how industry gyerabidde ngitegeera oyo omwana ne Tracy Melon give it a time bananga tebaagala baana bato bayimba bulungi abantu ne industry no kiki kuba mbadde manyi ate kitukulaakulana nnyo nga tufunye like abaana bwe bati abayimba obulungi ze kizibu kye nalaba mweno industry abakulu ate be bataagaliza abaana kyogere tuli mu bantu weereza bantu ekitegeera abakulu ne bwonki mogena kuntwala wa buli omu enkyafa yonna gyonna ntwala gwamanyi abakulu ate abalina okubeera nga si bonna mu nkotinga ebulungi abalina okulabirira bano abaana abato baba grooming batwe music omulungi muntu ateeka empalana ku mwana omuto okitegeera ate nga badde bababuulirira yimba booti kola booti okitegeera engeri gy'olina okweyisaamu things like that bwe buzibu bwokka anyway mwana twe emotoka tagizire netawa kundi waffe munnange kwegamba kyabadde bwekityo naye nga mukuliko emwe n'abaali over the weekend abaali ku bivulu waliwo twalina ekivulu kya high people twalina ekivulu kya ne omukulu Jona producer naye Jona akyaliyo producer yali awo okusala by the way yangamba yasenka studio yagizanya nama naye nga buli omu eyaliyo wonna we wali kulikayo nnyo Uganda etuuba kwegamba oba mbeera ya nsoba kyo balikyusemu simanyi bata wange omulabako bata gyali nambuzizaako yesterday but one mugamba hello sister tulwawo okweraba naye nga bwe tweraba ne tutikamu ku binnyo ne ayinayo 10 years yaŋŋamba this year naye ndaba omwaka gugenda mukwano kikyoliko endongo eno nga tugirutemu Bata mwagaliza Tegeka Serena. By the way. My sister Mary Bata mwagaliza Tegeka Serena. Era tujikole ebere best of Mary Bata. I don't know. Tujikole ebere best ebere ki. Mary Bata sijagamba nti oba obuzibu na sister wetya. Raina kutya she's blessed by the way. Rakubata chimani. Amanyo kuyi. Buli kimu sijagamba nti Mary Bata ki. Nenga banange. Abayimbi sometimes abera mukalina ka n'abantu banajja otalafiya bata tujja kujja tuyite nabo mu kyalo tetejja wajjajja so biveeko ebyo ate omukyala Maureen aina batise batya my story oyo omukyala naye mugende mumuwagire my story Maureen yavudde wala by the way njagala nnyo omuntu nti tulabyeko gyavudde abadde obubi tumulabyeko ng'ali successful era we tumwagala omuntu abonyebonye bannayenze mwagaliza kituufu saagala bapulandi kidi kujalo twewanika kutufukako twagala bantu babonyebonye betuba tulina okuwagira akuwe ne tiketi osobola okugamba abantu ebituufu ebinaabayo sinakindi wanfunya akadde bayirawo olunaku lwa kinsaa lwategese ne Maureen nantumero nalabe 21 November 21st yeah nyabo naye bannayuganda balina ssente tujawagira lona tujagende wa kabaka tudde neeno kibulu kimubi omukulu oba campaign nazo zimubye ani kabaka ndaba agize kasamuna kagize kati ajo kuvuma
Amasa tujja kuwagira ono mwana muto. Omwana muto we are going to come tugenda kuwagira obuyimba obulungi na buli kimu. Naye nga mami tubadde tumusaba akaziga akakuyiseeko bulungi. Mami ki? Ono mami gwe muvuma. Oyo naye atuleke waka. Ate ono mami omulala omusono. Oyo wa ssente naawe tomanyi basajja afunayo obwesente n'owawaka. Kati waliwo atayagala otweka katumumanye naye mukwano beera gy'ole. Sirikira gyo ojjayo. Nze bannaye olaba nze wendetinga gayinga mufumbo sagala kwerabisa. Awo wennyini njagala gaya ndabise akujje anzije mu galale naye olowooza omusajja omufumbo buli kyanaafuukawo. No ekyo nkigamba nnyo abantu tekisoboka wandiikaawo nti omusajja omufumbo tebuli kyanaafuukawo era agenda kulya awandiike nti omusajja omufumbo mmotoka ya gavumenti buli ssaawa yonna eddayo ewaabwe. Ate ekyo kasita okiyiga sinakindi people are lucky osobola ofuna omusajja omufumbo ng'akwagala ng'ali eka omanye abakazi abali eka abamu beefuula kirala nodda n'oyombesa omwana w'abendi n'omuvuma ng'ani gwe siyombesa nze siri mwana w'abendi nava omanye ekisinga otamya abasajja obulamu kuyomba. Buli kimu amasimu gakutto gakebedde eki ne bw'aba awunya akawo kalala ova mu bakazi boodi ne gy'atava. Kati ennaku zino nze sikyayagala byakuyomba naye oba tolina ssente nina oyomba. Musajja oba tolinamu ssente nina oyomba omwambeera nagwo naye oba olinamu kasente nina engeri gye nsirikamu. Ssente kiki? Navaawo wennyini by then ate nina omulama gwe njagala twogereko. Abakyala abafumbo bantumye kuba wabawo nawo we bawulira nga kibatuuse. Life y'obwasinga eri etya? Tunyumirwa olunyumirwa bannange nze simanyi nti nabuvanamu wange siyambale ku Gomesi mwana wange nze nja baleetera naye mukwano temunsuubira kunywererayo kubanga ababulimu bagamba bwokya bo bwokya bulinga musana gwa kati bwokya nze bugendamu ng'agenda mu kasana nenvaayo bwentyo bwokya kaakati abaliyo bagamba nze kati nje omanyi obufumbo bwa dissection obadde obumanyi obwa boarding nedde obadde obumanyi naakabutegeera omwana yaŋŋamba mumbejja ku bwa dissection kwe siva ne mbuuza mukyalo tegeezaaki bebi ajja emisana n'asibawo ekiro simuulirangako ng'ajja mu maaso gange mu biki agende buli omu yebake tulooto nze byenjagala newabaawo n'obwa boarding oba obw'okusulayo bajja bakuba emiggo bakwanule n'enviiri nofumba bwa boarding sibusobola mukwano naye ate emyaka gigenderedde munange funayo mwana atu omanyi bw'oba olina akwagala tonyiiganyiiga naye kati fe ababeera awo leero buli ssaawa bamunyiivu buli kimu kati ensonga ya Brian White abagiriko abakazi abanyiivu obusungu muli banyiivu obusungu bungi nemwerabira nti omwana yeetwalayo because I know those people met back in Dubai nadda wano namusuubiza bye yamusuubiza n'okumujjanjaba nebivaamu bwe bityo naye nga obulamu bwa singo buno bwanditunyumidde nnyo nga tulinamu kasente bakyala nekyo temukyerabira kuba kati obeere singo mukwano abaana balidde ki amagi n'amakuloni mu apartment which is okay ng'olina emirembe giriwa kati buzibu ki bwafuna mufumbo mukwano story oyagala ate njikube wano nkubira sad story eyo tugenda sulawo nnyabo olaba ekyatukako oyo muwala wa Brian White bwekiba nga kyekituufu same story tokaaba bannange omusajja oyo saagala azire muna omwana yakuyisa nalina obusungu nandi muyiridde amazzi agokya naye nagamba niraba naye nedda namwe wano omuwala nze munsobera ogenda n'ogamba kansetolingi ne Guy akeera ku makya tomulabiridde afulumye nga bw'ayagala ate oyagala akuwa eddembe if girls are going out tomugambye nabo bantu banyiiga anyway nga tuzzeeko ku muwala awo gw'otegedde
kye nategeera ku muntu oyo ye we nasoma kuba same story nga bwe nkugambye oyo omuwala gwotegedde yali ayagala muntu abeera wakanga mukyala wali abasajja nga yetaga married material kati ate ng'ono omukyala akola ayagala omukyala n'amufumbirako ku makya n'amulabirira size tall afumba ekyenkya kati ate n'agwa ku muzingiriitu nga gukeera kuyitamu gudda 6 gudda 7 olwo muba mugenda kwawukana aba alina kunoonya size tall afumba ekyenkya nenga n'abalala tobamalamu mangi people ladies out there ebyo ebintu abantu abali mu bufumbo bye bakola obutebenkedde nabo balina ebizibu byabwe ng'abantu n'ava naye omanya nti nina okubeera mu office by 8 keera ku makya 12 olowooza abasajja bali ati tagawo eminwe gy'amatooke ina oba 5 make breakfast manya kyalidde kyayambadde oba okyanjagazaaki when I come back in evening if I'm planned nga mukyala wa Gashumba I just actually have to check in the kitchen mwami wange bamufumbidde ki wadda faayo tobera ku TikTok faayo tekemo egundi emmere ku dining tuula ali emmere agimale ogenda mbuliri weebala mama nina n'omulinda yes baba twe bakuuma abasajja olowona amulinda tayende ate osooka osimbewo akati nkuyigirizayo ekintu kimu bw'ona akiyiga obulamu bugenda kukunyumira obufumbo ngenda bunyumira yes oba relationship yonna abasajja abo balaba batabani ba Falawo teri atali mwenzi teri atali mwenzi teri atali mwenzi ekyo kasito kiyingiza mu mutima teri kigenda kuli ate oba ojja kufumba obeereyo okitegeera kuba teri atali mwenzi just yiga muntu wo just bonna benzi naye waliwo abakisussa kuba togenda kuŋŋamba nti buli kimu nkikoledde breakfast njireze kuba waliwo ababikola bambi nookera ku makya ate namusanga ne maid mugamba bannaye musajja ono kyesimukolera nga bwe kimu okimukolera naye ate n'omusanga ne maid okitegeera ate bambi waliwo n'abamu abasindiikirizibwa embeera nga bw'ogambye nti oli yali agala marriage material naye ate omukazi nga kibaakulu otegeera zyanjigiriza ebintu bino Shira n'abasumba eyakutendeka nedda ebiseera ebyo ng'ensi ekyatutwala speed okimanyi nalinyako boda nengoberera omusajja ndabe waalaze nkijjukira sala ewaginyumiza neninya boda kasita simbula akabwati neninya boda ndabe mukazi kyoyo gwagenda okubeera naye ngolofaaki mukwano nalinako omukwano nno dia gwebuuza bata si nnyo nga luli wakendeeza nti buli wetukula ebintu bituuba batabani ba Falawo n'abasuubula ate kya musajja tebamuteekako maanyi babateekako amaanyi tuli outside of the country. Yes. Don't put pressure on somebody's son. Kino nga toze wakanga tokikoze. Don't put pressure. Kitegeera. Twetwalenga abantu abakulu. Yaya. Sibya kufiira ku muntu okumubeera koliwa. Lwaki okomawo leeti oli mbakazi. Kale osobola okugirako ng'omukazi ne tokibrandinga nnyo bana abasajja muleme bamalako mirembe naye akoowa twaba bateekako amaanyi twe outside naye nga nekyanja kukujjukiza tulina ekifo ekirungi kozi eriyo n'ebisulo yes bakita Arizona Enterprises tulina guest wing ennungi tulina gym tulina bar kugamba ogendayo onyumirwa kwegamba mbayo ndi success kwegamba nemwembera n'ebisitwesi byange bikakkana kuba tulina executive wing nene endala eyaffe yaba bulijjo bampitamu buyisi kitegeera kasente akasamusamu erinda ejjeruga oyitira namasuba n'okwata ku kyendejje bagita Arizona guest wing mbalinze mumpagire tulinayo ebisulo tulinayo ebisulo musemba executive wing kaffe weekali ojja ne tukusuza ne tukulabirira ebbanga lyonna ly'omalawo
kimu kibamalira sana mba safe oba safe ne badi abalina abantu baabwe we don't expose people's secrets. Kufuna banange by the way tuli mu season ya kubeera nga tuwulamuko stress zitukubye obululu butuuba Uganda omusana gutuokya sente efuse sente omuleko okimanyi otawumuza bulamu otabuka n'omutwe naatera kubanga nze byokuwummula nabivaako noonya sente olina okunoonya sente naye kugamba olina okuwummuza omubi n'owummulako n'ogamba kati leero kampumuleko nganze netwaleko out naye abantu beekuba enjawulo obadde okimanyi n'oweebuuza agenda nazo oba waakatambula boti nga kaboda kakubira nze naava ndya ku yange tombuulira buli kyoyoyanga kituukawo abaana balikoleeza abo kitegeera naye nga ze ensonga z'obululu oziraba ensonga z'obululu zituvuga zituze eno zituze eri era nga tumaliriza n'omulamwa abakazi abakulu betyobolde eyo mumugundi zaalaale beemazeemu ebitiibwa omwana ninya atya ku mugongo naninya kabina ku ddiiro ki abayimbi be Uganda nze ababuuzi mwaggweramu ddala ku nsonyi naye sente sitakinga anyone siteshabudeo nakola message oba nayogerako eri bannamawulire n'abuuza mbu bamuvumye omukazi omufumbo lwaki wekola ebisolosolo simanyi ayina abaana ye kyalaba kyekisaanidde otirula performance z'abakyala nga mukyala kitugeze bakyala kigola beyeewa ekitiibwa Mariam ndagire omumbejja oyo maama wange muganda wo asobola okujja ku stage ne mumuwalampa ebyo teri muntu gwenkuze nga negomba ng'omukyala oyo mukambwe nga nze naye alina dignity gyeweewa nti omanyi nti bw'otuuka maaso ga Mariam owulira nti osisinkanye omumbejja mukama mpa ekisa nange ekyo no like owulira her presence wali osisinkanyeeko omuntu n'omanya nti ono omulangira wa ddala okitegeera naye abakyala abo njalowooza nsonga za ssente naye ssente nze tegenda kuntuusaawo because at the end of the day mudde abaana baffe these clips whatever you post bagenda bira nti mama wange bamubuukira kabina ne bamusikaasika ukizoka okubuukira kabina bye bakola following a videos ayikuba nze mbeerako 24 hours nadda ku stage ng'alinga anywako bino abantu be bakozesa ebibajjako sente bakyala nge batuusizza wabi Duncan akyayogerako n'omuntu waffe oli Duncan Emitiana tumiddeko nnyo kusibya esaawo Duncan Emitiana omuntu ki gwayogera naye bannaye twanziza mu biseera by'edda yeyekka ayinza okwogerako naye embeera n'ekyufu azise Duncan kampeni we zinaagendera okuggweerako ng'okutyobooka okuli mu bakyala abayimbi baffe be tuyita abayimbi baffe baswadde bannange edda twakulanga nga twegomba abayimbi nga weegomba okutuukako awali omuyimbi like olaba tagenda mu ttooyi talya mmere gy'olya tatuula waatu naye twakimanyira nti be baffe twalabanga edda nga bakatonda kituufu ne bane kampeni ate tezireme bafuula bintu bingiringiri mugenda mu kampeni nga muswadde bane yogenda mu comment section ng'abantu babavuma oli social media teyalingawo naye tuswala you guys sente zibatuusizza awabi tetubatakinga tetulina gwe tulumba but omukazi olina okwesigaliza ekitiibwa nze omusajja ne wakeera ku makya n'akola ekintu like omusajja tekiwaawaala nnyo nga kyamukazi naye abakyala ate bakyala aba abali eyo abagenze eyo bazibu tebakunona naye banange tebakunona bazibu mutusaasire olwedde balina famire zaabwe babalaba mubanoonyeza ssente waliwo yaŋŋamba mbu ye takola kiswaza kubanga omwana oba famire ye nze nina gwenswalira kituufu naye omuntu atalina gwaswalira mu nsi si kirungi ebigambo byange ebyolunaku olwaleero
Okay, njagala okwebaza olwaleero okunkyazako. It has been really so long. Gano makaaga tokukyazaako. Twabalina n'okwebaza omumbejja webale tulabikira webale kujja. Mama. Nenebaza abalabi ba Life Experience. Continue subscribing. Continue loving our shows. Leero si lwe lusembyeyo. Tujja kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo zigenda maaso mu ggwanga. Abaana abawala banange tukole. Tulina okubeera era bayitawo tulina okusimba essira ku baana ab'obuwala. Njagala tugenda okutuuka mu mwaka ogujja nga waliwo enjawulo. Abaana ab'obuwala bano bagamba akakyama nimujja kugolokoka mpola mpola. Yes. Mukama abanjagalire tukole mwesige Katonda. Amina. Kyonna kyokkiririzaamu zisikirinako buzibu kasita kibanga kikukolera. N'obululu tebutwawula. Tusigala tuli baaluganda. Ekirala kyenjagala osembyayo kye kino. Naava tulina abantu abatukola ebintu nga baffe. Yeah. Nga baffe nga like kangeze naava nkumanyidde ebbanga ddene. Oba tugeze into a deal, tugeze into any business. N'olyaza amaanyi omuntu. Enkeera mukwano ogenda kunsanga sente zange nga waziri oba wazibba oba ng'olina ekintu kyonna kyonkoze olowooza ndijjuke. Nga wafamire you mean? Nga baffe ne bw'ataba wa family nga bamukwano gwo. Bannange obulamu tebukoma. Leero ndi bubi enkya nsobba obulungi. So n'ensonga mugirowoozeeko bw'oba ng'ogenda okukolanga ekintu nga tonnakikola muntu lowooza ku nkya oba ku baana bo. Mu most cases ekintu kyonna when karma doesn't come to you ejjira mu baana bo. Ekyo nkirabye enkuze. Next time I'll tell you about my depression journey. But kirina kye kyanjigiriza nti mu bulamu bw'ensi eno I always have to think about tomorrow. Kyaleero naava singa emyaka egiwedde nali nakuyisa bubi, would I be here with you? So naye ensonga mugikyuse. Nsigadde nze omubejja tayanakanaakubya. Mbaagala nnyo. Can't wait to see you next time. Toyanziza toyanze omumbejja tayanakanaakubya bw'atyo bw'abadde n'ebigambo birungi nnyo. Banange mulekerawo okulyaza amaanyi abantu tuleme kweyisa bubi. Banange leero ogenda kunsanga wano munnaye ng'oba siina kindi nkyo nsange ng'ate ninako wendi ng'ate lusinza okuyamba. So mu nsi tweyise bulungi. Mu nsi muno tubeere balungi eri abantu abalungi si ku babi wabula abantu abalungi. Tolowooza kyaleero lowoozaako ate ekyenkya. So Life Experience Uganda bwetyo bwebadde bwetyo bwe tubeera kugamba tubeera mu vibe ne tunyumyako ku kikwata ku bulamu ne tunyumyako ku mboozi ezitrendinga ate nga twebaza abantu mwenna abatulaba naddala bakaddama abaana b'obuwala bannange bakaddama. Thank you very very much. Era njagala omulamu oguddako bakaddama balina okubaamu abaana abo bayita mu bingi nnyo. Era kinuma nnyo Kadaama gwandaba eyo okwata ssente zo n'oziwa omusajja ali e Kampala. Oba abaana Kadaama n'okwata ssente zo n'oweereza omusajja atali muganda wo. Weereza nnyo kaaziri. Oyo tolumwa nnyo. Naye omusajja w'e Kampala mulaba edduka tebamweyalira ne bamwebikka. My dear. Obeera eri mama ng'agamba yalla. Ngeno omusajja akyakala. Gagenda kukutula omugongo olw'omuzina gwe waleka e Uganda. Anti nze omusajja bwe ndigenda e Bulaaya twawukanira ku airport. Okikakasa. N'ennamba ye n'egidiriitinga. Si bonna nti beeyisa bwe batyo. Waliwo ababadde successful. Sajja baawano baswaza. Babbi. Ndeka. Babbi. Mubeere bulungi mweraba.